mu nteekateeka gavumenti gy'erina okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka olugendereddwamu okutambuza ebyamaguzi okuva e Busia okutuuka e Kampala ne mu bitundu by'eggwanga ebirala mwewalirizibwa okusasula abatuuze abali mu bitundu oluguudo luno mwe lugenda okuyita basobole okuvaawo badde ewalala. Mu bano mwe mulina Hawa Kawoya omutuuze ku kyalo Kimaka mu Jinja eyabalwa era nga naye yali wakuliyirirwa ekintu ekitannakolebwa. Ono alumiriza nti waliwo omuntu aba Standard Gauge Railway SGR gwe beekobaana naye okumpanya ssente z'alina okuweebwa ng'agamba nti alina ekitundu ku ttaka lye. Sanyo guli wakati wa Standard Gauge Railway nani ne Meya Nassa. Meya leero twagala tuveewo wano ng'atulaze omuntu mu buntu. Atulaga omuntu jjajja wange asula ku bunkenke. Batuwa index number eno. Wetubuuza nti Gauge Railway omuntu ono yabawa index number alina kikyalaga. Ni ku poliisi yatusibya yatwala edidi print. Ekisinga okubatabula kwe kuba nti omuntu ono tabeeyoleka nga n'empapula ze tazibalagangako. Fenga tujjayo endagaano ye. Lwaki Meya Nassa taleeta ndagaano ye na muntu we? Ye n'aleeta empapula dayo. Lwaki tagitweye? Okuba nti omukyalo oyo tutumubonangako titwiddi waafaanana nikwero saazirayo tatukanga. Ekizibu ky'abakanso baabwe baganya okutegeera nti n'ennyumba yaabwe eyingira mu ttaka lya 158. That's why the dispute aba Standard Gauge Railway bagiteekako singa nze Meya eyaabwe eri 21 eri 158. Now mu kifo ky'okutuula tukkirizanye mbuno ennyumba bwe baba bagikompaseti nga bagibawe ffe batusasula ettaka kyekibalemye okukola ki okutegeera. Kyokka mbu ne ssentebe w'ekyalo kyabwe yasooka n'akwatagana bulungi nabo wabula ate oluvannyuma n'abeefuulira. Yuna we yali ebita ezira ku vaasi chairman ero si wano yagitaako omukono yagitaako ni stamp wuyo Makanga Vincent yagitaako omukono. Ayi we twatuka ku Gauge Railway okutuwa okubanga empapula deffe zisobola okutambula batwiduze yakoba nti tasobola kututeera ku mukono lw'ensonga nti bye bamukoba tabitegeera yetabunanga ku mutwalida wenga amukoba nti plot 21 eri mwekeyana era waliwo eyayingira mu itaka. Ekintu kino kidi ekituvulugibwa okuva emafubiro okutuuka wano nti erosi Dawudo natirikola badirobera okutuwa ebbaluwa. Bawalirizibwa n'okweyongerayo mu bakwatibwako ensonga eno okwongera okwekubira enduulu. Natuukirira omukyalo omu ne mubuuza tuliko vaasi batuganya sayininga omukyala n'atugamba kiki ekiraga ne tugamba temukituwanga. Omukyala n'atugamba kamba noonyeza n'agenda ew'omu akola bamuyita Michael n'awandiika akantu ako. Mu kiseera kino banne bonna bamwetoolodde baliyirirwa era ne batandika n'okumenya amayumba gaabwe ne basenguka. Ono agamba nti kati asigadde yekka wansi ku kibira. Ndi awo mu ibanga zenka ninze nsembaawo ku kibira. Banange kalina ebaire namba ku bagikubye ekisakati olwairo kiweyirewo kalina yonna yonna eweyirewo. Kino era kibasuza kutebuuke olw'okweraliikirira okubakolako obulumbaganyi. Omuntu bw'akulyamu olukwe n'akulyamu ettaka lijja kuguza kayina akwefuulira ye n'asoboka obamwi asobola okwidde okutuga ng'oli mulumiriza. Okusinziira ku baliraanwa be Kawoya bawangadde naye ebbanga lyonna nga tebalina gwe bamanyi ku ttaka lino mulala. Awantu wano twafunangawo nga tewali nanyiniwo naye obuyinja bwajja ti oli waliwo webukoma n'essaawa zino bwe tugenda n'enkumbi eyo nsobola okujjawo bwe nti n'enkulaga. Kyokka onaweera obutassa mukono okutuusa ng'afunye obwenkanya. Epoloti ssente nze tuviiramu awo ndakujja mpaka wa Museveni atufuga tekulimba malyoni nze nzira nsoni. Mulowooza wali gatasobola kwogera ali atasobola kweyogera ku nga muli munigiriza. Essaawa zino okusasula ssente kutuuse bagamba omwezi guno in fact nga guweddeko gujja tebaagalawo bantu mukadde tebamusasulanga. Tukitegedde nti mu kiseera kino bano baweereddwa nsalessale okuva mu kifo kino.